nange omwana alese omutwalo tutambudde naye kubanga bajjajja abamu bamanye ne bataata olwekitusanyusa okulaba omutwalo tukukkiriza era tukuzadde wano oluwabula mulungi wakubadde akulira ensonga lwaki tetutaddeewo bantu simanyi wananye abajjajja bano baŋŋamba ebyo bibeerawo omwana tubadde tumulinda tubagaliza ekiseera ekirungi omwana nange olimukanageeki akati omwana ddala katule You're welcome, my family. I'm so happy to see you today. You look good. Thank you. And you look handsome. I love you so much. I love you too.
sanitizer. Anyway, umukolo nga guno COVID tayinza kujja. Wow, afande baby wewe tumeitia baby last born, we love you so much, we love you too. Nkusuubiza tugenda kwagala omulungi waffe Deborah, tukwaniriza mukande yaffe, tugenda kwagala tukwagale tulumye abayaali. Kati atuweereza ebintu bino tubikuleetere, naye nze kansooke nnondemu kino. Buno mu lulimi nze lwemmanyi baguyitamu nnyo. Pawulo olina okumwagala omunnyo, gavumenti erimanya kyerikuwa. Ekikuteebunya kiyitirivu. Deborah natandikira kumuyita maama. Mami, congratulations. Mukama yeebazibwe. Weebale okukola ekintu ekituufu ne Pawulo mu kiseera ekituufu, mu budde obutuufu, mu kifo ekituufu. Oli mwana mugezi nnyo. Weebale otukoze bulungi, butuleese musanatuku okulaba oyo gw'olowooza okubeera mwami wo emirembe n'emirembe gw'oyisa afande. Ekyokubiri kyagambye omusajja ono mwakisa agambye waliwo okuganja. Pawulo ne Deborah okuganja kuva eri Mukama. Naye ate gwe Pawulo ennyo okusinga obuganzi bwo buli eri Deborah. Buli muntu yenna yeetaaga feva. Abooluganda ebintu mu nsi muno bye tuyitamu bye tufuna, si byonna tubifuna lwa kusoma, si byonna tubifuna lwa bugagga bazaddewo bwe bakola, si byonna tubifuna kuba olina emmundu n'obuyinza. Ebirala tubifuna by the favor of the Lord. Okuganja kwa Mukama. Nolwekyo okuganja kwa Katonda omwanisa kwogeddeko ate ebifa abasajja kuli omukyalo oyo. Nze sirina buganzi awatali haliyeti. Bwe mba njagala obuganzi obuva eri Katonda, nyongera nkolagana yange ne mukyala wange nefuna obuganzi obuva eri Katonda. Nolwekyo afande, Katonda ng'akuwadde omukyala agambye ofunye okuganja eri Mukama. Byonna biva gy'oli, gwe wampa bakadde bange. Amatezera olwaba maama ajja kusaba ate ne taata bishopu atulumukisa atasabudde bwati. Ekiseera ekiyinza oli wa kitiibwa, oli Katonda ow'enteekateeka. Nga ne taata Pawulo naye ayanjuddwa amaka muno aweeyo omusa ogw'obuzadde ewaawo Kanoni. Byawandiikibwa bitubuulirira ddala nti kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi mu nsi Mukama Katonda we gye yakuwa. Katonda afuwe balwa Deborah ng'ekigambo ekyo bwe kiri nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi. Weebale kubanga omukuzizza ng'omwana omugonvu mu maka, omwana omuwulize nga talina omukwano era ng'afaayo. Eri ekisa n'okwagala kwa Katonda n'engeri ze eziyinzisa birabika ng'ebitayinzika. Era ekyo ekiyinzise olwa Pawulo ne Deborah kibeereko omukisa nga bwe tusabye era nga bwe twongera okusaba. N'enteekateeka eno ebaddewo era ekyaliwo ebeereko omukisa gwa Katonda. N'enteekateeka eno ogwo gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, tugambe nti amiina. Mwebale. Katonda yeebazibwe. Katonda agulumizibwe nnyo. Kaakati taata onokkiriza waliwo bino What
ekyamazima David Paulo atumye okulaba nakwebaza okumwagala kale naye omukwano gwammwe naye bagututte mu kooti era mu luzungu bagiyita it is now a case kale no byonna bitadde muno akasuubiza omanyide kale mukama yeebazibwe kesi eri mu kooti kati kesi eri mu kooti mukama yeebazibwe balaga nti azaala omulungi kanywa matabangufu sibalukete taata eyo terifayina awo ng'ovudde mu kubuulira enjiri ng'otunuulira bannakate babadde bali babiri bannakate bali babiri nyo baddewo nenakate ate yayitidde mu baasa era naye agende wa taata badde ajja eno taata yewaawo ssebo bannange muwulirize omwana ono Pawulo akoze bw'ati obwakabaka bwa Buganda ensawo ey'okuyimirizawo emirimu gy'obwakabaka buli mwaka emanyi ya Yohana Sebudde John Sebudde agamba nti mwenye na gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima okwagala obwakabaka bwe era n'obuwagizi batodde entolongololo eba yaki eba ya bintumbu batodde ensimbi ezo zonna esebo mwali akyagerekera Obuganda kituufu ssebo emambu ya Buganda amasaza gonna 18 mwegali Bugerere wuno mwali mulenge kakati yesebo Ssaabasajja nteeka mwana wange teeka tweyanzege bannanga abaana bano baana balungi emengo batuuse era nga embalabe byonna babireese mama yeebazibwe tweyanzege bakuleko mu ngalo nga bagenda kankwanjulire ssebo Reverend Esmond Serunjogi ate mukulu wa Paulo ate nga yitaacawe kale nno byansobedde ali wano naffe era nzikiriza ssebo nkwanjulire ASP Kangave Paul naye tuli naye wano afande tulina ne SSP Ganyana Zura naye ali wamu naffe bwe tukola emirimu enaggulu eyo tulina Segaabwe Musa era wamu n'omukyala nonno bannaffe bakola wali mu Bank of Uganda Engineer Munsasi Engineer Segaabwe Musa awamu n'omukyala njagala kwanjulira Haji
Yakubu Bazaara omukadde waffe okuva mu Bank of Uganda. Twayise ne Ssenga Deborah Magala nga tetuyinza kumulekayo olw'ensonga eno, ali wamu naffe ava Bunyaka. Ate waliwo ne ASP Ofono James, naye tuli wamu naye, oyo nno bwe tukola emirimu ennaggulu eyo. Waliwo ne Ssenga Rebecca Magala, naye tetwamuleseeyo Bunyaka. Waliwo ne mukadde waffe musomesa Mutendekere Makerere, mwami Mukiibi Stuart, era n'omukyala tuli wamu naye. Ngomwana afungibwa esenya taata ekuleeta omusajja era okikoze ogenze kugamba mwanyiga zekugenze bandimuwolekoso abasinze bayi bonna bakyetwala ezabakazi ab'ekyabasi abawozanyiga zaabu balowooza likombo zaabu Zabu loli mumekeri tongi Kaya limonaba Entulia makasana mumikiza Siku Katano Bili Emu 0 Mugirange Deborah webali kutatutwaza ebimu ku bigambo bye bamugambye wali mama Bishop kakiki ngate kawomi. Haleluya. Kalo nomala gakkiriza Deborah ogenda kuwa awange ne Paulo wona atuuse DJ yakusako enzanyo etukoleze teekateeka gyetuteeketeekeddemu tugibasanyufu nnyo era era kuteekako empiteeko n'ebigambo bino agala obuulize bulungi Deborah teekako empeta eno nkusibidde awo Mubadde olyaye wonna ow'ekyabakadde agala mukawa wonna wetusemera embeera yonna yonna bagimanyi
nti olwo afande wetunyiga ankikomyawo naye nkusuubiza nti ennaku z'omwezi ezo zetutaddewo mu mwezi ogwokuna olwokuba nga mutima mutongole nga tutwale mu kanisa tufune obufugo obutukuvu omukama omugezi wonna. Kale Paulo musitule nasaba katonda ampa omusajja ogusirise ng'ali romantic atapapira nsonga atankokonye kwagala nga everyday mpita princess era nga gwe bwokola nateeba ne katonda yalaba ng'osaana nze abesesa wooli basonyiwe nze ndi mulavu bandeke jagala gwe jagala nkwagala omusaagala nyamba nandiroza amayinja kukuube naye abayaye bakewoma ne munafu tasobola kulwana naye enkonyogo ndizibakuba sisobola kula mundu kukuuma naye kanfune enkonyogo sanga kumulangira mama nimukube enkonyogo amagalaako gafundefunde ayogera bwati netawatawa ate musebise bisendasenda kirabika oli mu magineti